على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك بفضلك أن تجعل هذه المجالس خالصا لوجهك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyatuwadde obulamu, Allah kyatukuumidde byatukuumidde. Tumusaba Allah mbwetowaze abeere nga atuteera omukisa mu bulamu bwaffe. Tumusaba bwe tuba tumusobezza atusonyiwe. Tumusaba bye tuba tukoze mu butono bwabyo, tumusaba Allah atuwe empeera nga nzijovu yadde nga tuyinza okuba nga tukoleramu ensobi. Allahumma amin. Allah mwebaza mu neebaza ey'enjawulo olw'akabanga akabadde akanene mwezi mulamba ne wikisinga 2 okuba nti tubadde tetusinkana, naye alhamdulillah tumwebaza Allah okuba nti azzeemu otusinkanya olunaku lwaffe olwaleero. Allahumma amin. Ramadani yagenda, tumusaba Allah agikkirize. Ramadani yagenda, tusaba Allah atusinkanyewo Ramadani y'omwaka ogujja. Tumusaba Allah ebyo bye twejjusa tikale singa twabikola mu Ramadani tusobola akaseera kano bikola, kuba emirimu gye twakola mu Ramadani nakati gikyasoboka. Ekyenjawulo ekiriwo nti ebyenkizo Allah bye yayawulira ku mwezi gwa Ramadani biyinza okuba nga kati tebiriiwo, naye ate emirimu gye twakolera mu Ramadani ne kati tukyasobola okuba nga tugikola. Allah n'atuwaamu empeera. Kusoma Qur'ani, okusaala, okusaddaaka n'ebirungi ebyenjawulo, n'okusiiba kwennyini. Tukyasobola okusiiba Mande n'Olwokuna, ennaku enjeru, n'okusiiba siyaamu ya Daawuda Allah gwaba agigondeza. Assalamu alaikum. Ogamba otya munange? Obulamu bulungi? Alhamdulillah. Amina rabbi. Olwaleero we twakoma twalaba esswala ya jama, era olwaleero tugenda kweyongera mu maaso n'ebigambo byaffe, ng'olwaleero tugenda kulaba qasru ssala, okusala okutema ku swala. Mbeera eyafuuka eya bulijjo mu bulamu bwaffe, kuba abantu tutambula mu Uganda, olina ava e Kampala n'agenda e Mbarara, n'agenda e Masaka, n'agenda e Mbale, naye oli ayinza okubeeramu eyo embeera nga tamanyi muntu ali mu lugendo esswala zisaala atya. Nina ekyatuukawo nga nkiraba, neneebaza Allah olw'okuba nti nze munnange kye namulaba akola nze nali nkimanyi, ne mukwatibwako ennaku, ne nkwatibwa ne ku balala ennaku abatakimanyi. Esswala ze tugenda okulaba ze tusalako abamu tuyinza okuba tuzimanyi, naye twali ku lugendo
nga tugenda kusalako era ne tusalako naye omu ku bannaffe n'atafuna mukisa kutandika naffe swala za kusalako n'asanga nga tumaze yatusanga nga tumaze magalibi yaffe ne isha magalibi ne tusalira akammeka 3 isha ne tusalira akammeka 2 kuba magalibi ne subuhi tetukola ki tetuzisalako naye subhanallah munnaffe yasanga magalibi tugimaze n'asaala magalibi era aka 2 naye nga mmanya emyaka gyalina ali myaka 40 n'omusobyo ng'ekyo kyakuzaamanyi nti ne magalibi tugisalako ne tusalira akammeka 2 n'osaasira omuntu oyo bw'atyo bw'abadde akola ki asaala kisobola okuba nga bw'atyo bambi bw'abadde akimanyi oba bwe bakimusomesa oba nga tatwalanga buvunaanyizibwa kubuuza bannange eswala ze tusalako ziri mmeka naye tusala ku swala mmeka 3 2 ze tutakola ki ze tutasalako naye magalibi yagisaala n'agamba magalibi gisazeeko era nsaddira akammeka 2 ne mugamba nedda magalibi teri mu swala ze tusalako era saalira akazo mmeka ng'abadde takola ki takimanyi tusaba allah rabbi atumanyise naddala ebyo ebitambulira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ekisooka oli ayinza okwebuuza lwaki eswala ey'eraaka 4 tugitema n'ebeera yalaaka mmeka 2 lwaki allah teyatulekera ddala netukola ki netuzisala eraaka 4 obusiraamu allah alina principles ze yatuwa nga zifuga obusiraamu bwaffe allah alina aya ze yatugamba nga zajjira mu aya za siyaamu ez'okusiiba allah n'atugamba yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusr mu busiraamu bwaffe buli wonna woonaasanga okkaluubiriza oba obuzito manya nti waliwo shortcut esobola okujja mu buzibu obwo ogimanyi oba togimanyi kakasa bukakasa nti ekola ki weeri kuba allah atugambye mazima ddala allah atwagaliza bwangu tatwagaliza biki bizibu oba bitukaluubiriza allah era n'atugamba mu ssuula endala wama jaala alaikum fi ddiini min haraj ojja kwesanga eddiini yaffe ebisinga obungi nga allah tatwagalizanga mu bitukaluubiriza omuntu abeera ku lugendo bino wammanga atera obisanga asanga obuzito mu kutambula asanga obuzito mu kulya asanga obuzito mu kwambala bw'aba ayambadde engoye ziddugala nga yeetaaga okukyusa ateekeko engoye endala asanga obuzibu ne gyagenda kennyini kuba gyagenda takola ki tamanyiiyo ebyo obusiraamu bwe byabitunuulira eddiini yaffe neeraba allah waffe n'alaba nga kyabuvunaanyizibwa omuntu ali mu lugendo allah omwongera omumuteerawo obwangu n'abeera nga eswala atema asalako n'abeera nga mu kusaala asobola okusalawo n'agamba duhuri ngenda gisaala ne asiri n'abeera nga mu lugendo lwe allah muta obusiraamu bumuta okuba nti asobola okulya bwe tuba nga tuli mu biseera byakukola ki byakusiiba ebyo byonna allah abituteerawo osobole okusanga obwangu mu nkola yo gy'okolamu eddiini yo ne batugamba faslun tugenda kulaba kasru assala okutema ku swala okusalako ku swala kigambo kyekira kyetusobola okweyazika okutema allah kusiime okendeeza ku swala
ne batugamba alqasru kitegeeza ki ibaratun an adai shakhsi yembeera omuntu gyabeeramu bye bintu omuntu byagenda okukola nga bikwatagana ku swala arrubaiya rakaataini eswala ey'eraaka ennya ng'agenda zifuula eraaka mmeka 2 wano njagala twawule kino omutambuze omuntu ali ku lugendo tayina swala ya butambuze emweyawulidde wabula ayina embeera gyasaalamu eswala tukafunye nga bwe tulaba nti olunaku lwa idi luyina eswala eyeyawulidde gye tuyita tutya salatul idi eswala y'omusana eswala y'ekyeya eyina eswala egyeyawulidde salatu alkusufi salatu alistisqa naye omutambuze tayina swala yeyawulidde nti eswala bagiyita salatul musafir wabula ekigambo kino tukivuunula embeera y'omutambuze engeri gyakola ki gyasala mu swalayi batugambye byebigambo yembeera omuntu gyatuukirizaamu eswala ey'eraaka ennya n'asaala eraaka mmeka 2 ne batugamba eswala ziri mmeka ze tusaalira mu lugendo oba ezikkirizibwa okusalibwako mu lugendo ziri eswala mmeka eswala mmeka 3 emu ya lwatu endala zaki za kyama ez'omu lwatu ya asri neki ne dhuhuri ez'ekyama ye asri neki ne dhuhuri ez'omu lwatu ye salatu al-isha zonna zaalaaka mmeka zaalaaka 4 ne tuzijja ku 4 ne tuzisaala mmeka 2 kitegeeza salatu subhi ne salatu al-maghribi teziri mu swala zetukola ki zetukendeezaako ne batugamba wano ebyo Allah bituteerawo kututeerawo bwangu muki mu ddiini yaffe nga bwe tulabye waggulu omuntu agenda okusalako okukendeeza okutema ku swala ayina obulombolombo bw'ayina okubeera nabwo ekisooka walina okubeerawo obulombolombo obumanyiddwa obwegatta ku bulombolombo bw'omuntu agenda okukola ki okusaala ng'okuba nti muki musiraamu tutambula ne munno nga si musiraamu essola neetuuka n'omugambo wange jangu tusaale ate nno nkuwa amawulire ag'essanyu dhuhuri gy'omanyi nti yalaaka 4 tugenda kusaala mmeka 2 waliwo obulombolombo obufaanagana n'obulombo bw'esswala ezikola ki ezisigadde naye esswala y'olugendo eyina ate obulombolombo obweyawulidde nga buli ku yo yokka akasooka batugambye wayajuuzu kikkirizibwa lilmusafiri omuntu ali ku lugendo kasru salati arrubaiya bi5 sharait omuntu ali ku lugendo akkirizibwa kino nakyo twetaaga tukimanyi kasita kusanga nenkugamba okkirizibwa okutuula mu muzikiti kigambo ekyo kiba kitegeeza ki nenkugamba muganda wange okkirizibwa okutuula muki muzikiti mbanki ekigambo ekyemba njogedde kiba kiraga nti kyatteeka okutuula mu muzikiti oba si kyatteeka mukifunye nenkusanga nenkugamba okkirizibwa okutuula mu muzikiti okkirizibwa okutambula okkirizibwa okulya
ekigambo ekyo kyenkugambye kitegeeza waliwo ebyokusalawo ebirala. Osobola obutatuula mu muzikiti, osobola okutuula kabalaza, osobola okulinnya boodi, osobola okulinnya ki taxi, oba osobola okulinnya motoka ye ya obuyonjo. Kati batugambye yajuzu lilmusafir, omuntu ali mu lugendo akkirizibwa okukola ki, okutema, okukendeeza ku ki, ku swala. Kitegeeza si kyatteeka. Omuntu ali mu lugendo nti kyatteeka era akayina zisala mmeka? 2. Era tusanga oli ali mu lugendo n'agamba kangeze guyinza okuba mukolo. Ogenze ku mukolo n'osangayo abantu, ovudde Kampala oli Mbale, dhuhuri nekwatira eyo, asuli nekwatira eyo, nga muli babiri, omu n'agamba nze ngenda kusalako, omulala n'agamba ngenda kusaala era akazange mmeka, ne mukayana olina okusalako. Kikkirizibwa naye si kyaki, si kyatteeka. Batugambye omuntu ali mu lugendo akkirizibwa okusala, okutema, okukendeeza ku swala n'obulombolombo 5. Bwe butabeerawo toyina kukendeeza ku ki, ku swala, yadde ng'oyinza okuba oli mu luki, mu lugendo. Akasooka batugambye an yakuuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Omuntu ono ali mu lugendo ayina okuba nga olugendo lwalimu teruliimu kujeemera Allah. Kyekimu. La samaha Allah takitugerera era tuteeke wala n'okumujeemera. Oli tabiyinza kuva wano n'agenda e Mbale, n'agenda e Kapchorwa ng'agenze kukola butambuze, n'agamba ali mu lugendo era agenda kusalako eki, eswala. Omuntu asobola okutunuulira n'agamba njagala okufuna empeera z'okukola eki, z'okutema ku swala. Tumugamba ssebo empeera z'ozaagala, naye olugendo lw'ogendamu lulamulwa lutya? Eŋŋendo zirimu eŋŋendo za mirundi emeka? 5. Waliwo olugendo nga lwa tteeka, omuntu alina okukola ki, oddutambula. Nga lugendo ki? Olugendo lw'okunoonya erimu, olwo lwa tteeka, oli alina oddutambula. Lugendo ki olulala? Olwa haji, olwa hijja. Ogenda mu lugendo lwaki? Lwa hijja. Lugendo ki olulala? Olugendo olw'okusasula ebbanja. Nsaba Allah ya Rabbi atusasire tuleme kufana mabanja ya Rabbi, era atuwa obusobozi obusasula amabanja gaffe. Olugendo lw'okusasula ebbanja. Kati mu ŋŋendo waliwo eŋŋendo nga zaki, za tteeka, ngaye waliwo eŋŋendo nga za sunna. Lwakuba kati kano kakulu, omuntu nenva wano neŋŋenda ejjinja. Jjinja waliwo kilometers meka? Maili 5. Ze kilometers nga meka? Nenva wano neŋŋenda e Mbale, ku nsozi z'e Mbale, e Moroto, okulaba ku mazzi, ndabe ku mazzi gabuuka gatya. Zikirizibwa okusala? Ngenze bugenzi kunyumirwa kulaba mazzi bwegakola ki, bwegatambula. Nzikirizibwa okusalako? Bannange kanindeko ko batuusaye katusooke wano mpola mpola. Tugambye olugendo luyina okuba nga teruliimu kujeemera ki, Allah. Olugendo bwe lubaamu okujeemera Allah, oli takkirizibwa kukola ki, kusalako. Bannange obusiraamu bulungi, naye ate la samaha Allah takingerera, takibagerera. Singa oli akola olugendo
nga lulimu okujemera Allah oli naava wano ng'agenda ggulu kujemera Katonda obusiraamu tebumukkiriza kukolaki kusalako naye ate bw'aba akomawo obusiraamu bumukkiriza okusalako mukafunye kuba okudda kwe temuli mu kujemera ki kubaddawa yadde nga gye yagenze yabadde agenze kujemera ani Allah naye ayinza okuba amaze okujemera Allah n'amuwa omutima ogwenenya neyeenenya ate bw'abadda obusiraamu aba bumukkiriza okukola ki okusalako ekisooka tugambye omuntu ali mu lugendo alina okuba nga olugendo lwalimu terulimu kujemera ani kujemera Allah kano kakulu akalombolombo akokubiri an takuna masafatu safari 16 farsakhan kwe kuba ng'olugendo lwagenda okutambula lulina kilomita 83 mu kugenda wabula si kubala to and from okugenda n'amadda oli n'agamba okugenda n'amadda kukola kilomita zimeka 83 nzikirizibwa okukola ki okusalako lulina okuba nga olugendo mu kugenda luli waggulu wa kilometers 83 kilo ezo tuzibala ddi tuzibala kuviira ku nsalosalo y'ekitundu w'okola ki w'obeera waliwo abantu abamu eddiini egenda nemuyitirirako obwangu n'agenda emukono n'atema kuswala n'atuuka empigi eswala n'agitemako ebigambo gyebiri ebyabamanyi naye nze ebintu mu ddiini ebirimu eno embeera ngendera ku kyemmanyi nti kino ate kyo kyekiriko kigambo kiki kirala kati omuntu okusala ku lugendo olina okuba nga olugendo lw'otambula luli waggulu wa kilometers meka 83 muzeeyi wano wekuba ku Masaka road zitandikirawo naye tuzibala bwe tuti nti mbeera Namasuba Namasuba wembeera Namasuba agwerako agwerako Zana nti okuva eZana kilometers ezo ntandiko zibala kuviira ekyalo kyange wekikola ki wekigwerako era wentandikira okusalako tetubeera ano mu muzikiti ne tugamba tugenda Mbaale n'enniya zaffe weeziri nogamba olugendo lutandise notandika okusalako olina okuba nga ofulumye ekyalo w'okola ki wowangaalira oba w'obeera okutandika okusala n'okutema kuki kuswala kalombolombo kakumeka nti olugendo lulina okuba nga luli waggulu wa kilometers meka 83 akalombolombo akalala an yakuna muaddiyan lissalati arrubaiya ayina okuba nga eswala zino zagenda okusalako mu lugendo swala ez'obuliwo wabula si swala zakola ki zasasula mukafunye olugendo lwengendamu nina okuba ng'eswala zengenda okusalako mu lugendo za buliwo wabula sisasula nsasule tugenda byawula emirundi emeka ena ogusooka tuli mu lugendo tugenda Mbaale tumaze okufuluma Kampala
tuli mukono tubadde tetunasala ki dhuhuri netuuka asiri netuuka tukkirizibwa okusala ku dhuhuri yaffe netusalira akammeka asiri netusalira akammeka 2 netuzisika oba netukola ki netuzirinza awo nawo tugenda kulabawo naye katusooka tufune kino ekyokusika tutuuse mukono tuva Kampala tugenda wa Mbale olwo olugendo luli waggulu wa kilometers mmeka 83 olugendo lwetugenda okutambula teluliimu kujemera Mungu tumala okutuuka emukono dhuhuri yaffe nekola ki netukwatira awo tukkirizibwa okusala keera akammeka 2 netusika nasiri netugisala ne dhuhuri netusala meka 2 naye singa tuba tuli emukono omusiraamu najjukira nagamba nina dhuhuri gyesasaala asaala 2 asaala 4 asaala meka asaala 4 kuba eswala gyajjukidde teyamukwatira mu lugendo wabula yayino gisaala n'atakola ki n'atagisaala awo asaalira akameka era akanya ekifaananyi ekirala singa tubadde tugenda Embaale ne tuva Embaale ne tukwata ku lweggulu tutuuka Eruweero ne tusaala dhuhuri yaffe era akammeka 2 ne tusaala nasuri yaffe era akammeka 2 nenzijukira nti bwe twali tugenda Embaale dhuhuri saakola ki saagisaala nsaala meka ekifaananyi mukifunye nti eswala gyenzijukidde yankwatira mu luki mu lugendo nesikola ki nesigisaala njijjukiridde mu luki mu lugendo era lwenzikirizibwa okusalako eyo eswala nzikirizibwa ogisaala nensaalira akammeka 2 ebyo bifaananyi bimeka 2 ekisooka tukijjukira oba tukiddemu tubadde tugenda Mbale tutuuka emukono ne tugamba dhuhuri yaffe etuuse katugisaale ne tusaala 2 zaffe bwe tuba twagadde nasuri ne tugisika ne tusaala 2 zaffe nenzijukira nina essola gye saakola ki gye saasaala eyayisha oba eyadduhuri essola ng'eri mu ssola zetukola ki zetusalako akaseera ako sikkirizibwa kusala kweyo swala kuba eswala eyo akaseera we yali enkakatibwako terwali luki lugendo nekyawukana kuba nti eswala gyenzijukidde nali mu lugendo nesigisaala ate ndi mu luki mu lugendo awo nzikirizibwa eswala eyo okusaala keera akammeka byebifaananyi ebibiri ebikola ki ebisooka ekifaananyi ekirala fatatuka fi lhadar oyina eswala gyojjukidde nga toli mu luki mu lugendo osaala meka tugitema zijukidde eswala wano we tuli mu muzikiti siri mu luki mu lugendo eswala eyo gisaala nga bwekola ki nga bweri sigitemako togamba nti ndaba nzijukidde kansaleko 2 zisalira akammeka 4 ekiri opposite wekyo nzijukidde eswala fatatuka fi safar fatatuka fi lhadar eswala yampitako nga ndi mu lugendo nenjijjukira nga siri mu luki mu lugendo mukifunye we twali tuli Embaale
tuli essoloti essola yakola ki yampitako nesikola ki nesigisaala nenzijukira nga tuvudde mu luki mu lugendo saala meka nsaala nnya kuba esswala njijjukidde nga nvudde mu mateeka g'omuntu ali mu luki mu lugendo duhuri yange njijjukidde yampitako nga naye tuli mu safaari nenjijjukira nga safaari ewedde obanga yaggwa dda eyo ngisaale nga nki ekifaananyi ekyangu tubadde tuva embaale tuva emasaka tuva essoloti nentuuka ewaka nsaala mmeka nsaala mmeka nsaala nnya kasita sikozesa kyansi yakutema kukendeeza kuswala nga nkyali mu lugendo kasita ntuuka ku kyalo biba bikoze eki biweddewo kyansi eba eweddewo tubadde tuva mbaale tuva masaka nga nina olukisa era waliwo abamu abakikozesa nti mbeera namasuba nga tannayingira Kampala aga tunoonye omuzikiti nkuba ebbiri zange siina gadda waka ngwe mu mmeka ngwe mu nnya tekirina buzibu naye kasita omala okuyingira namasuba bepaba ng'olugendo gy'obadde ova lubadde luwanvu lutya nga naye omaze okutuuka ku kyalo oba tokyakkirizibwa kola ki kusalako era akazoozi saala mmeka nyanga namba kalombolombo kabadde kakumeka kakusatu ne batugamba akalombolombo akokuna nakano kakulu ayanwiya maa al-ihrami omuntu ali mu lugendo esswala gy'ogenda okusaala era akaze mmeka ebbiri oyina okunuyirira ekyo nga tonnayingira swala mukafunyi tutuuse ekifaananyi manyi mbaale njagalayo nnyo tuligenda mu lugendo lwaffe tugendawa mbaale tutuuse mukono tufunye omuzikiti mwe tugenda okukola ki okusaalira ebbiri zaffe nina okubanga wano mu kkuba takbiratul ihrami nkireese mu nniya yange tiŋŋenda kusaala duhuri era akammeka biri mu kifo kyemmeka kyennya naye kasita nyingira esswala ne ŋŋamba pozi ndi mu lugendo kansaala emmeka ojjuza enniya y'okusalako ogireeta tonnayingira ki swala wano wokubeera takbiratul ihrami nti allahu akbar enniya olina okubanga wagireese dda ti ndi mu lugendo esswala eyeerako ennya ŋŋenda kusaalako mmeka biri naye kasita kakutanda n'ogireetera mu swala osaala mmeka osaala nnya tuli wamu omuntu ali mu lugendo alina okuba nti aleese enniya y'okusalako nga tannaleeta takbiratu al ihram ekyennyuma kyekyo ate toyina kwawukana na nniya eyo oyinza okuba oli mu swala eyinza okuba ebadde ya Aisha okkirizibwa okusaalako emmeka ebbiri subhanallah Qur'ani nekunyumira n'ogamba kansaale mmeka kansaale ennya enniya oba ogifunye ey'okusaala ennya neddamu n'ekyuka ogaye lwaki neemenya kandeka ebbiri ate awo olina kuzijjuza mmeka nnya kasita enniya ey'okutemako ekyuka
n'ogamba nti kanzijuze zibeere nnya bweddamu okukyuka oyina kusaala mmeka? Tukafunye bannange? Kitegeeza omuntu agenda okusala ku swala enniya bw'agireeta agende nayo talina kukola ki? Talina kukyuka nayo, kuba buli lwakyuka nayo ekika ky'esswala kigenda kukola ki? Kigenda kukyuka. Aha, ne batugamba alla yatamma bimuqimin. Kino nakyo kikulu. Omuntu akkirizibwa okusala ku swala ayina okuba nga amusaazizza tali bantu abajjuza era akemeka era akennya. Muganda waffe avudde Embaale najja wano n'atugwamu nga imaamu kyayina atusaaza duhuri yaffe, asiri yaffe, isha yaffe, talina gamba nze ndi mu lugendo kansaale mmeka? 2. Awo asaala mmeka? 4. Ebbanga ly'omala ng'akusaaza agenda kujjuza era akannya, naawe olina okujjuza era akammeka? 4. Kitegeeza ki? Oli akusaaza bw'abanga si muntu ali ku lugendo ojjuza naye. D. Lw'oyinza okusaala 2 mu swala emu. Duhuri yalaka mmeka? 4. D. Lw'oyinza okusaala 2 mu swala etya? N'osaala 2 n'otoola salaamu n'osituka ne imaamu n'osaala naye 2 ezikoze eki? Ayina okuba nga imaamu akusaaza naye ali ku luki? Ku lugendo. Naye bw'aba ali bantu abajjuza n'osaala naye oyina okujjuza naye, n'obw'oba esswala ogisanze tannatoola salaamu, n'ogwa mu swala ya imaamu ng'ali ku tahiyaatu, ng'abadde asaala ya mmeka? Ya 4. Asaala magari, asaala isha, asaala duhuri oba ki? Asiri, nga yalaka mmeka? Gwe n'omusanga ku ki? Ku tahiyaatu. Toyina gamba nti ndaba musanze amala kansaale mmeka? Oyina zisaala mmeka? Kuba gw'osanze asaala alimu abo abakola ki? Abajjuza saabakola ki? Abasalako oba abali ku lugendo. Okay. Tubadde kalombolombo kaffe ak'okutaano nti omuntu alina okuba nga amusaaza tali mu bantu abajjuza, wabula amusaaza alina okuba nga naye ali mu lugendo nga ye gwasaaza. Naye kasita ogwa mu muswala y'omuntu ajjuza atali wa lugendo, naawe oba olina okukola ki? Okujjuza. Era singa kijja ng'obadde osaaza gwali ku lugendo nga naye b'osaaza ba ku kitundu si baluki? Si ba lugendo, n'osaala era akaze mmeka? 2. Kya sunna obbagamba nti bannange nze ndi ku lugendo musituke mujjuze era akammeka? Era akannya. Ekyo kyaki? Kya sunna. Akalombolombo akalala, alla yanwiya almusaafiru al-iqaama 4 ayyam. Omuntu ali ku lugendo ayina okuba nga gy'agenda tagenda kubeerayo nnaku zisukka 4, nga tobaze lunaku lugenda nalukole ki? Nalukomawo. Singa nva wano nga ngenda Mbaale naye nga ngenda kumalayo ennaku mmeka? 3,
nzikirizibwa ennaku ezo zonna okubanga eswala gye nsaala 2 naye singa kijja nga bwe mbala ennaku 4 ngenda kumalayo wiiki mweyo embeera sikkirizibwa kukola ki kusalako singa era teziyinza wera bwe tubala olunaku olukututte n'olukomawo n'ennya zibeera ennaku meka 6 kati bwe mba ngenda kumalayo ennaku 7 sikkirizibwa kukola ki kusalako bwe mba gye ngenda kubeerayo ennaku ezisukka mu 4 sikkirizibwa kukola ki naye ddi omuntu wayinza okusalako n'ennaku ne zisukka mu 4 singa ngenda embaale nga naye sisuubira ngenda kumalayo ennaku mmeka bwe kijjamu eyo embeera neeguba mwezi mulamba nzikirizibwa okukola ki okusalako ebbanga lyemmala nga sikakasa muwendo gwa nnaku ze ngenda mmala gyenkola ki gyengenze mweyo embeera nzikirizibwa okukola ki okusalako neweguba mwezi mulamba sizikakasa ngenze embaale naye simanyi ndi wa wiiki ndi wa nnaku 2 oba ndi wa nnaku 3 sikakasa gye ngenda kumalayo ennaku mmeka mweyo embeera nzikirizibwa okukola ki okusalako ebbanga lyonna naye kasita okukakasa kujja obadde wakamalawo ennaku 2 n'okakasa nti byengenda okukola bigenda kutwala ennaku mmeka 14 kati awo biba bikyuse nga ngenda kutandika kusaala swala yaki ya mutuuze wokukyalo ne batugamba an yaqsida bisafarihi mawdi'an muayyanan kwe kuba ng'omuntu gye ngenda nkakasa nti ngenda mbaale mu kifo gundi awo enzikirizibwa okukola ki okusalako naye nti ngenda mbaale gafula simanyi we ngenda kubeera sikkirizibwa nkaddemu we ngenda okubeera simanyiiwo nti ngenda kuwangalira mu kifo gundi ekifaananyi katukikubira ffeene e Kampala oli avudde embaale ajjawa najja Nankumbi ajja Kampala naye tamanyi ajja Kampala agenda kubeera najja Nankumbi agenda kubeera Namasuba wabula zze gafula tamanyi wagenda kukola ki kubeera bw'aba alimu eyo embeera takkirizibwa kukola ki kusalako asalako ddi singa akakasa nti ngenda kubeera mu kifo gundi awo wakole ki wasalirako ekyefaananiriza ekyo an yakuna aliman bijawaazi alqasri wano muzikiti nga bwe tuli wano nkakasa bulungi waliwo abaali basomyeko okusala n'okukendeeza kuki kuswala nga si mulundi gwabwe ogusoose ng'ali akiwuliddeko ne wabeerawo nga kibadde kipya abadde takimanyi Allah tusaasire atusonyiwe abadde takimanyi ane kati omuntu atamanyi kukkirizibwa kwa kusalako swala takkirizibwa kusala kuswala siramu bwaffe bwakwegendereza kya kilometers 83 omuntu atamanyi kukkirizibwa kusalako kuswala takkirizibwa kukola ki osanze abasaala
muddawa Mbale nange ngenda Mbale ne batutuuka emukono ne tusala ebbiribbiri zaffe n'asaala nga tamanyi nakye tuliko. Tumugambira waawe ffe tuli ku lugendo tusaala bbiri, nange kansaala ebbiri. Omuntu asala ku swala akendeeza ku swala alina okuba nga amanye ennamula y'okkendeeza ku ki? Ku swala, talina kugwamu kigwe. Kino si kigaali nti osanze kitambula n'okola ki? N'obuukira. Nti oli bw'asanga abasalako naye n'asalako olw'okuba basalako, eswala ye tekola ki? Tetuuka. Era Mungu singa aba kimumanyisa oluvannyuma eswala ye akola ki? Ddi lwayinza okusonyiyibwa singa kiyitako akaki? Akaseera. Naye tubadde tuli wano mu muzikiti, oli n'asanga abasalako n'asalako, tuba tufulumaawo ne bamujjukiza nti owaayi omanyi kye tuvaako nti ndabye musaala bbiri nange nensaala mmeka? Bbiri. Nti ffe ekitusaazizza ebbiri tuli ku luki? Ku lugendo. Nti nange mbadde ku luki? Ku lugendo. Mweyo embeera akomawo n'asaalira akaze mmeka? N'asaalira akaze mmeka? 4. Ne batugamba ekiddirira ekisembayo, omuntu ali mu kusalako eswala enniya ye eyina okubeerawo mu swala yonna gyakola ki? Gyasaala. Twagambye kasita enniya ekyuka embeera y'eswala ekola ki? Ekyuka. Ekisemberayo ddala assafaru bigharadin sahihin. Wano wetugenda okuddirayo wali ku kyamazzi, oli naava wano n'agenda Mbale, n'agenda Fort Portal okulaba ku mazzi gatambula gatya. Yani ekifaananyi ekyamu agenda awombese ku maaso. Twagambye waggulu engendo zino ziyina ennamula mmeka? Waliwo olw'etteeka, olwa sunna, oluli haraamu, oluli makuruhu n'oluli mubaaha. Naye olugendo oli n'agenda nvudde wano nnyanja ki eri ewala eri waggulu wa kilometers 83 Kitagata, nenva wano nvudde wano ngenze kuleka Emburo, ngenze Kitagata, kuwuga omubiri gufune amaanyi. Nsalako sisalako? Ngenze nvudde wano mpuge omubiri gufune amaki? Awo nsalako. Kuba okufuna kw'amaanyi kintu ekiri mubaaha. Omubiri singa gwina amaanyi tofuna singa omubiri tegwina amaanyi tofuna musango. Ng'omuntu bw'ateekako akanyama bw'atafuna mpeera za kuteekako kaki? Kanyama. Naye singa ngenda just kuwoomesa maaso ndabe ku bisolo bitambula bitya. Baŋŋamba Kidepo Wagazi mulimu ebisolo just kuwoomesa maaso, tewaliiwo kigendererwa. Oba munfuna? Tewaliiwo kigendererwa. Ekigendererwa kyakunyumirwa. Olugendo teluli haraamu, terutamwa, naye ate mweyo embeera tokola ki? Tosalako. Safari. Anti safari wano batugambye bigharadin sahihin. Luyina okubanga luyina ekiruubirirwa oba ekigendererwa ekiki? Ekituufu. Ze ziri eŋŋendo olugendo teruli makuruhu, teruli haraamu. Naye oli agambye awaayi abatera okugenda ku Nairo banyumirwa n'olaba amazzi ge bawuga, just kola ki? Kuwomesa maaso. Si nti ye agenda kuyingira afune experience y'amaki?
y'amazzi naga akaŋŋende ndaba abantu webakola ki bwe bawuga awo omuntu takola ki tasala swala ekisemberayo ddala Allah atusaasira tusonyiwe ekisemberayo ddala eswala omuntu zayina okusalako ayina okwegendereza obudde bwazo tolaba nti dhuhuri tugisalako ne tusalira akammeka 2 toyina kugamba nti ndi mu lugendo neziwera ssaawa 5 nosala ku swala eswala zino ziyina okusalwako mu budde bwaki si bwazo naye mu budde bw'eswala ezo ezisalibwako kati wakati wa subuhi ne dhuhuri nga subuhi ewedde waliwo essala esalibwawo yeteeka kati awo kitegeeza omuntu akola ki tasalirawo swala naye ate ku dhuhuri ne asiri ti olwokuba waliwo dhuhuri neki ne asiri ate awo omuntu akola ki asalirawo ng'omuntu lwakuba kati isha ne subuhi tetukola ki tetusalako naye wakati wa subuhi ne dhuhuri awo tetusalirawo ki swala awo omuntu eswala zayinza okusalirawo ng'asala swala ezakola ki ezamuyitako naye swala ezibadde zitannatuuka tindaba ndi ku lugendo saawa 6 kansaleko dhuhuri egenda okutuuka nga nakoze eki nagisadde dda eyina kubanga ogisalidde mu budde bwe tukola ki bwe tusaliramu katukomaawo omulundi gwaffe ogunaddako tujja kulaba ate swala zino ze tusalako tuzisaala tutya insha Allah. Naam alihi wa sahbihi wa sallam. Yesebu